Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozo nako lwaleero tuli mukungu bagira muganda waffe Evelyne Lagu mu busiraamu tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tusaba Allah mu ekyumula eky'emirembe olunaku lwaleero ndina omwami Taata Sam naye musanze eno ne mukyala we Mama Sam comedy so waddala abadde mukwano nnyo gwa Evelyne atuwadde speech awe tusesezza newankubadde nga tuli mu kufiirwa naye njagadde tumuzeeko n'ebbali twogeremuko naye Taata Sam nga kitalo nnyo kitalo ddala ekya Evelyne. Gwene Evelyne omukwano gwammwe gubadde gutya enkolagana na wakati wammwe badde nandowooza teri muntu mu industry abadde atali mukwano gwa Evelyne nga talina na namba ye era messages buli lunaku waakiri buli message gy'aba alina gy'ayagala ofuwadde nga wadde good morning oba yatuteeka mu broadcast ng'ofuna message ekubuuzaako ne wabeera alina kyagamba agamba nsewulira bulungi ng'okiwulira. The reason why abantu abasinga waliwo abantu amwalwala natuuka mukama omuyita nga tetumanyi abadde mulwadde ne Eve teyeekweka nga yes netumanya nti munnaffe yeetaaga obuyambi munnaffe mulwadde era bannaffe abamu oba twasobola okukola kye tusobola through prayer financial assistance n'ebirala. Yes. Mwasemba ddyo okulaba ku Evelyne Lagu? Nze Eve nasembayo mulaba nali ku church eyo Makinde bagitayo Boston. Boston nga omola mu America Boston. America we Makinde. Je nasemba mulaba ku church. Nali ngenze kusaba ne mulaba nitunyumyamu. Ebifo ebirala sibijjukira naye ebifo ebirala byali performances nga tetunyumize okukwera babwera ewuli abaddewo bambi olumu n'otafuna budde kumulaba olumu abadde mu motoka ng'alinda babaliwo baveewo bajja performing nga tegwa olumu omaliriza oba ogenda ku performinga later after her. Yes naye nga Boston we nasembayo mulaba ndowooza gwali mwezi gwa mukaaga. Mwali mpafominzeeko ndabye wano abayimbi abayimbako naye abazanyako naye nze mu 2017 2018 shows ezo zonna naddala ze nali ntegese nga tebatutegese butegesi nalinga ne Evelyne nalinga naye kuba nze yanyanguyiranga nnyo ng'ayimba bulungi akwata obudde wagamba nzija abajja ate nga n'akasente ke tekaali nkatiisa ng'okasobola era ng'akimanyi shiwadde ngenda kukakima bwekiti ne bwekiti nga kizibu nnyo okukola ekipande ne mwerabira. Yes. So amazing. So kati tulabye abayimbi bangi oba bannakatemba bannabitone nga bwe bazaawa basookeza ku National Theatre kijja kitya olunaku olwaleero nti Evelyne bamulese eno mukyalo mu maka gwe egundi ebujuuko? Actually ebya National Theatre nga bw'obimanyi nti birina management yaabwe nabo balina ensonga zaabwe zesifuddeyo okugoberera nnyo kumanya ne batya naye ate tekisoose ku Evelyne bayimbi bangi betuba tulowooza nti bannaffe bambi bajja kutwalibwayo ne bamaliriza nga tebabatutteeko era nsaba gavumenti ne management ya National Theatre eyongere otwagazesa nti omuntu waakiri kuba Evelyne talina mukisa mulala gwajja genda ku National Theatre. At least her last time bandiyiga wakiri bantugaye nti mujje mu gardens tusaawa bweziti paka bweziti munnaffe ne tumuwebaza emirimu gyakoze kuba si kitono kyakoze oyogera ekigambo Evelyne Love oba Evelyne Lagu kubanga lyeri asinga okukyaka ennyo ne wabeera fala atya wakiri amumanyi ne wabeera kati kamadra atyako nako kamumanyi kampi bwekati kankomeeno wansi nako kamumanyi kulolweyini luwanvu bweruti lulinga olusoloyo naye kitegeeza abatono abampi n'abawanvu bonna bakoze eki bamanyi Evelyne kikiko kye banene n'abatono bamumanyi kati omuntu ng'oyo tuyinza mwebaza tutya na bimuli bino byetugenda oteekaku. Yes bimuli bino byetugenda oteekaku ntaana really tulya tekimala gavumenti bambi ensonga z'aba artist waliwo emaka gaffe kiringa nga kati omuntu waafa n'omuyisa manju nnyinimu kiwulikika bulala akati baani abaligendayo
naffe kenyini abakyali abalamu tweraliikirira naye oba byetukola tebigasa. So senga otunuulira ebintu ebizze bitambula emisolo biki bijja bitagetinze nnyo ffe. I think we contributed something. Era government nengisaba etteeka lyaffe lya copyright bambi kuba Evelyne agenze alina YouTube channel gy'abadde running, alinako social media handles ezisinga ez'enjawulo. Yeah, of course. Naye tagenda kuddamu bbiri yako kubanga busente buvaayo butini bwe buti butemwako emisoso. Abalala balina mu libraries bakuba ennyimba buli we tuyitidde wonna naye kakati ono alina ennyimba zino ddala Evelyne yali amuwadde yadde 10 because downloading is free everywhere, buli kimu kyabwereere. Abantu abo bambi tugenda beebaza tutya abantu abo loyalties zaabwe amaanyi gaabwe abaana baffe bali galyako batya basaamu ba Raymond bagenda galyako batya if not now. Mbadde nsaba bambi copyright law egiteeke mu nkola kati oyo omwana ono ddala gwe tusinza okusigaza oyo kasavu wakiri wabanga asigaddewo tumanya nti akasente akanaavaamu kanaamuyambako waba asoma waba akola waba arunning ebintu ebyenjawulo. So kati enteekateeka z'okuzika ziyimiridde zitya okuva e Bujuuko tugenda kuddawa? Tugenda Kalungu Masaka gye tugenda okuziika olunaku lw'enkya. So I think tusula wano olwaleero enkya ku makya tukeere twolekere olw'e Kalungu tusobole okuziika. Mulaganye mutya mmwe bannabitono okulaba nti muyimirizaawo omukolo gw'okusibula Evelyne Lagu? Ng'oggyeko departments ez'enjawulo eziri mu associations ez'enjawulo, buli association oba buli kibiina kyemmanyi kirina enteekateeka yaakyo. Nga bw'olabye Taata Sam Comedy House, Maama Sam wali, Taata Sam ndi basevumbula, naffe tulina enteekateeka eyaffe gye tupresentingidde bannaffe abakuba waliwo akakiiko akaddukanya okuva we twazze. People are eating, banywa balya babeerawo, tenti weeri, amasannyalaze weegali, nti waliwo akakiiko akavunaanyizibwa ku ebyo. Alright, bakwano bo tulaba bakolera sign bakwagala ndoza kyeka baagala kutwala badde nkusaba osibula abantu. Abandaba mweraba abandaba mweraba mbagala nnyo banange ensaba Isa Wakalango. Facebook page yaffe ya Taata Sam Comedy House bagihakinze ne bagibba ne bagitwala. So tugenda kuba tugulawo endala, bw'olaba endala togamba watumaliriza dda bambi tudde mu anko tokatemamu. Okay. Bakwano bami muddemu mutuliking mutufollowing ku YouTube, Facebook, YouTube zikyaliwo, TikTok n'ebirala. Nenga tubaagala nnyo kitalo ddala ababeereddewo Evelyne. Thank you so much. HK Media mwebale ate mwebale kubeerawo buli muntu waafa kizibu nnyo obutalaba face eno. Ngamba bino ebirala tebabirabanga nnyo naye okufa kuno olaga munno kuba abatakyakulaba. Kati Eva agenda kukwatako mu bugalo, agenda kukwatako mu bugalo nti weebale nnyo oba mugamba kwateko nkusabira ajja kukwateko. Banaye mutusonyiwe Taata Sam ali very funny. Olunaku lwaleero tuli wano e Bujuuko maka ga Evelyne mwe yazimba. Omugenzi mwinina kye muyizeeko nze ng'omuntu nti omuntu yenna oteekeddwa okubaayo munnaye n'amaka go gye banaakutwala abantu ne bajja ne bakuŋŋaana. So olunaku lwaleero tusaba Allah awe ekitiibwa abeere nga amuwummuza mirembe. Ffe mu busiraamu tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'uuna. Oli ku HK Media tukyakuweereza olunaku olwaleero. Njagala osubscribinge oba oli mpya ku channel eno, oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter osobola okutufollowingako bulambalamba. Mbeerawo nnyo ne Jona ku kamera okulaba nti tubaweereza.